Wanjogera era bino kirabikanga ebyatulwanya byandibanga bizzeemu. Wandika wansi ogambe what made us fight has repeated. Bampita Simple MC aka Kali Lugambo Promax. Mbantuse n'olugambo kasito ndaba oba kasito notification bweba pa omanya mbantuse kyenkusaba kiri kimu kyokka kyokka oyina kubanga ogiteekako share nze mbeere nga ndukunyumiza okuva gye lutandikidde. Naye nga sinagenda maaso nabanyumiza luboozi luno nkutegeeza kuba naffe ba Zayid Lighting Store. Kana kalango nkakola nga ndi mukakka mu lwansonga this is my own personal business. Era nsaba mwena abawagizi bange abampakidde ebbanga ozimba nyumba, ozimba maduuka, ozimba arcade, ozimba somero, ozimba hotel, taata maama ndaba ntunda amataala aga buli kika. Ntunda amataala aga buli kika. Nkubira ku simu, kuba ku simu ezo wansi tusobola okukola delivery oliwa Yonna tutuukayo tukwatagane bannaye mumpagire sagala mumpagire bane mumpagire yemmwe abatubeezaawo ne tusigala nga tukola emirimu gino lwansonga ekimu kubisinga okutugumya nti tusobola okujja ne tukola ate ne tukola video zino ate neeri ne tukola sente zaffe sobola okuba nga zibeesaawo ffe kosa ne family zaffe. Kati ngenze mu lugambo akalango nkamaze. Tubadde tuli awo mukyala wa Dr. Kanokiza Besije Winnie Byanyima n'atekayo post n'agamba nti Uganda is laughing stock of Iran embassy in South Africa. This must stop. Ugandans, our national defense, our regional and international relations are too important to be managed like this. N'ataginga ati Kaguta Museveni n'abalala. Now, kino eno post gyakoze agitaddeko screenshot eyakoleddwa embassy ya Iran mu South Africa. Embassy ya Iran mu South Africa oluvannyuma lwa post ya General Muhoozi gye yateekayo basebo ne banyabo a few days ago. Muhoozi ng'akozesa omukutu gwe ogwa X nga omanyi tatera to disappointinga. Yateekayo posting agamba it can take us more than 2 weeks to capture Tehran. A UPDF brigade is enough for that job. Obusajja ku embassy ya Iran mu ggwanga erya South Africa olwalabye post eyo ne bugenda bugikwata ne bugiteekako caption and guess what basabule banyabo caption gye baataddeko bagambye nti ladies and gentlemen, the latest phenomenon to entertain you on Africa's Got Talent. Abasajja bayise general comedian. Abasajja bayise general w'eggwanga comedian akulembera amagye. Because that is what the post speaks. After his post, badge caption is it, badge comment on a bagament. Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo, the latest phenomenon to entertain you on Africa Got Talent. Wansi ne bateekako post y'omukulu gye yakoze. Kwegamba bo balaba nti Muhoozi okuvayo n'agamba nti it takes us more than 2 weeks to capture Tehran. A UPDF brigade is enough for that. Bo bakirabyenga comedy. Gwe muna Uganda ndaba wansaawo mu comment section gwolowooza abayirani embassy babadde batuufu nti tuyina comedian oba babadde just mu kusaaga. Now Winnie Byanyima eno post eno screenshot gye yakutte n'ateekako caption eyo gye nkusomedde egamba nti Uganda
is laughing stock nti Uganda efuuse ekisekererwa okuva mu Iran embassy South Africa. This must stop. Ugandans, our national defense, our regional and international relations are too important to be managed like this. N'ataginga Yoweri Kaguta Museveni mweno post. Now, wano wali okulya n'okkomba essowaani. Ku post ye ya Winnie Byanyima, guess who? Eyagenze n'agikomentingako oba yasoose okuyingira commentary section. Eyasoose oyingira commentary section olwalayo post eno bassebo ne bannyabo teyabadde mulala, yabadde omukulu Adoniya Ayebale. Adoniya Ayebale mwogeddeko nnyo. Adoniya Ayebale ono ambassador and permanent representative wa Uganda mu United Nations. Yataddeyo caption n'agamba mbu, international civil servant, you have again inserted yourself in a partisan domestic politics. Hope you are willing to ride the tide. Why don't you wait for few months remaining to exit the UN instead of banishing the image of the organization? Let me end with our local proverb. Kahendeche teita mbogo. Loosely translated, wishes of a bad luck does not kill a buffalo. Now, omukulu Adoniya Ayebale eno post ya Winnie Byanyima yamukutteko naye n'agenda okugikomentingako n'ateekako caption eyo nga agamba omukyala Winnie Byanyima ekintu kyakola tekiri mu mateeka, tekiri in line n'amateeka agafuga ekitongole kyalimu ekya UN, because Winnie Byanyima ali mu UN, alina ekitongole kyalimu. Tebabakkiriza kwetaba mu partisan domestic politics. Kati ono Adoniya Ayebale agamba nti Winnie Byanyima yasazeewo okwetaba mu partisan domestic politics. Era n'amutegeeza nti katusuubire nti oli ready okwetaba mu mazina gano, because wandibadde olindako emyezi mitono nnyo egisigaddeyo osobole okubanga ova mu UN. Kubanga kino kyokola oli mu kubanga oyonoona ekifaananyi ky'ekitongole. Now, Adoniya Ayebale ono ambassador, ono representative wa Uganda mu UN. Era I strongly believe nti ensonga z'eggwanga yandibadde azissaako nnyo essira. Ye alaga nti ali free and fine with what this post says. Like seriously, if you're Ugandan, if you are a Ugandan, you cannot wake up and no government, you're okay with a body like the UN embassy, the Iran embassy in South Africa, okola such a post. Nga bakwotinze post ya CDF. Ne wankubadde baneemuwolereza. Waliwo ebintu ebimu bituuka ekiseera nga tebikyetaaga kuwolereza. Eno statement Muhoozi Kainerugaba gye yakoze, mu butuufu everyone sees it as a laughing statement. Kyovola ne bali bagambye nti bane muli ready okazanyiikiriza omulala ku Africa's Got Talent tumufunye. Nga Muhoozi bamulabanga kazanyiikiriza olweno post, because bo balabira ddala mu butuufu nga bino byakuzannya buzannyi. UPDF brigade okukapturinga Terehani, bo balabira ddala nga mu butuufu this is just a game. So yeye embeera eriwo right now, wabula maliriza video nga nkutegeeza bannaffe abatulaba right now, nsaba mujje mumpagire. Mujje mumpagire wali ku Zaid Lighting Store. Ayagala okumanya ebisingawo ogenda kuba ku simu zaffe 0702 365840 oba 0701 316476. Ettaala yonna gy'oyagala, amataala gonna g'oyagala, mu bungi bw'ogaagala, we just call us, we organize. Tubeere nga twewagira. So obanga osubira, obanga ozimba,
nga wamala ozimba wetaaga replacinga, please you can contact us ku WhatsApp nako kwetuli osobola okumpereza ekifaananyi. Someone send me a picture mu comment section ya Facebook nangamba oyina ettaala eno, and of course tuli mu kukwatagana agenda kubanga naye afuna ettaala eyo gy'abadde ayagala. Mwebale nnyo okuba ate nga mutuwaakinga. Nsaba Mukama Katonda abankumira takumira mpeera. Mweraba.